twabagamba nti ebintu ebigira basanga nga bibaleeta police nga tuwali kubakubidde essimu ye situation kye tugendamu ekyo tubadde tunoonya olwedde nti mmwe kennyini mujja kwetta nga teri abayise mukitegedde bulungi. Hope everyone is copying this information. So no, awo tugenze maaso. Kati mulize bulungi muleke mutegeere nti yabalula esiridde. Ku Lwokusatu olwa wiiki eno yennyini gye tulimu ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya mu State House e Nakasero wabaddeyo olukuŋŋaana wa meeting ey'abano ng'ekulembeddwamu Yoseti Baholo Tasira mutano wa Kalejensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe Lukwata Senior muno nno mwabaddemu ne Lukwata Junior Muhoozi Kanyirupama mwabaddemu Odrek Rwabwogo omusezi atunda ebiwowoolo ne mukyala Mama Assassin Janet Kemba bazibadde mu meeting ero biki bateesezza mugenda kuwulira mugenda kulowooza nti ensi bweri si bweri ate ng'ekituufu si bweri munnange bwe muti abasinga okubatya olw'ensonga Yoseri emberenge ne bwetulika aba omutima gumwewuuba ng'essaawa zino ez'ekide n'amanya nti yamwalula esiridde. Tutandise tuti bano bonna omuli Lukwata Senior Lukwata Junior Odrek Rwabwogo omusezi ne Mama Assassin bakkiriziganyizza lunye ng'era obukole bukkiriziganya bugenda okugaba n'omusota nti ffenna tufunye kyenkanyi ne bakkiriza nti bajjenozi bonna abatawagira nteekateeka ya kuleeta Muhoozi Laaga Lukwata Gita Singers Junior mu power bagenda kuba bakolebwako nga nabagisi mufungize bonna battibwe ngira bwe twogerera essaawa zino Yoseti Baholo Tasira mutano wa Kalejensi yaleeta Lukwata Senior yakkiriziganyizza ne banne nti abantu bano bagibwewo ngira bwe twogera bwe nabagamba recently nti bajje n'abasinga obungi bagenda kukwatibwa wekiri bali mu hand house arrest. Omuntu gw'ensooka obba confirming global information General Katumba Wamala ali mu makaage ag'okubiri bamukwatira era nga musibe takirizibwa kufuluma ne bwana bazze mu public ajja kubanga aliko surveillance monte zimutambulirako naye njagala babikira nga obudde bukyali nga nabo gisimufungize kitalo nnyo ddala General Katumba Wamala nakuwoninga emyaka ebiri mabega ne kutegeeza sero binyike mu nsuuya be bannayuganda wagaana nkimanyi badde n'omukyalo Munyarwanda ensi gwe tamanyi naye nkigala kugaa nti by this week ewedde gye tutandika eno okutandikwa yaayo omukyalo ono omukyalo ogwo olina Omunyarwanda yakuwa obutwa ku weekend eno ku Saturday night bw'oba wakanavaayo otegeeza ensi ku lw'omukaaga oluwedde omukyalo ono yakuwa obutwa era nga tebagenda kukiza fuluma ggwanga wadde okubaako ky'oyogera olw'ensonga twakuwoninga n'ogaana. Muchitege nti Katumba Wamala under house arrest. Nearly he was poisoned by his second wife, the Randy Oregon, who was on mission to finish General Katumba Wamala. So whoever is asking where's General Katumba Wamala and other generals, they're under house arrest on orders of Yoseti Baholo Tasira, the son of Karekezi, Lukwata Senior, and Lukwata Junior Muhoozi Kanyirupama, who are busy torturing and killing Ugandans, innocent Ugandans. So General Katumba Wamala obutwa officially bamu ku lw'omukaaga nga bakozesa omukyalo Munyarwanda eyali ali mu makaage okubanga yamumaliriza. So bw'anaaba avuddeyo Katonda muyambe n'asobola okufuluma ebweru, it's up to him naye ng'ekisooka kyo kyawedde oyawedde tulinda bulinzi Katonda ky'anaaba asazeewo oba amusuusa oba tamusuusa agambulabako gegamba tugenze mu maaso. Mu lukuŋŋaana luno ku Saturday lwennyini ku ssaawa nnya ez'okumakya munange omuvubuka ono Odrek Rwabwogo omusiiwufu alinga ng'ekyangu ekimaze emyaka ebiri mu vvu yayimiridde busimbalaala n'atandika n'agamba kitaawe amuzaalira omukyala amugamba nti nze nganze omuntu ngenda kuteesa bweti yateeseza bwati muwulize bulungi. Rwabwogo yagambye Museveni nti engeri gye tusabye ensimbi mu banka esinga obungi batumba ensimbi kiki tugenda okukola olwaleero kitegeeza tulina kubanga tukwata mu nsawo okubanga tuyimirizawo ekonomi naye nga ate n'ensawo tetulina se tugenda kukola ki. Odrek Rwabwogo omusiiwufu alinga ekyangu ekimaze emyaka 7 mu vvu yagambye Museveni tulina okulinnyisa emisolo ku buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga tusobole okunyigiriza bannayuganda okufuna ensimbi okwetoola eggwanga lyonna era njagala bagamba nti ono yagambye nti tugenda kuteekawo buli musolo ogusoboka okunyigiriza bannayuganda tugulinnyise tusobole okuba ntufuna ensimbi eziddukanya eggwanga. Yoseri n'amugamba tugenda kikola tutya onaamugamba tugenda kulinnyisa ebintu byonna emisolo tubirinnyise era tusobole okubanga tunyigiza bannayuganda basobole okusasula ssente zino esobola okuddukanya ki okuddukanya gavumenti olw'ensonga IMF yatumye ssente World Bank yatumye ssente Arab Contractor Bank yatumye ssente wepo ne Ramaphosa yatwefuulira tagenda tuwa ssente kitegeeza tetulina tugenda kujja ssente oyo watu yayogedde. Era mu ngeri eyazzeeko ey'akanyoomonyomo Rwabwogo yazzemu n'agamba nti tulina okugezaako nga bwe tusobola okutandika okukendeeza ku nnamba ya public servant ba public workers mu bitongole bino wammanga bye ngenda okumenya. Era bwe mawulirawo kye tuyita reshuffle oba kye tuyita
okuwummuza abatuuze oba bannayuganda mu bitongole bino ebyenjawulo temulowooza nti kintu kya muzannyo bagenda kikola bati. Mu Ministry of Education oba Ministry y'ebyenjigiriza mwerinde bagenda tandika okuwummuza abakozi mu Ministry of Education nga nabo gisimu ofungize. Mu Ministry of Health bagenda tandika okuwummuza abakozi nga nabo gisimu ofungize. Mu police ekuma bannayuganda naye bagenda tandika okuwummuza bannayuganda mu ngeri eteewoola era nga tebagenda basasula nsimbi. Mu office gye bagamba ey'obukulembeze bw'eggwanga mwenna basinga obungi bagenda bawummuza naddala nga toli munyarwanda asavinga government ya yose tubasira mutano w'akaleekezi. Era njagala bategeeza mwenna bannayuganda abakolera abali mu presidential office ng'obadde toli munyarwanda toli mu omu ku bo weetegeke okubanga bakuweereza ebbaluwa okugamba temunayo emirimu gyo gikomye wano olwaleero bwe tunaatufunye essente tujja kuddamu tukuyite olw'ensonga nti Odrick yasazeewo bwenna basinga obungi babagobe. Ndoza mu kyandiso kiraba nti abasawo basuubiza okwongeza obusaaba batandise okwekalakaasa olwali mwakitegedde bulungi abasomesa bye baddako mugenda kuwulira amagye poliisi na buli kimu mulyoke mutegeere nti omuzannyo gwe mulimu si gwammwe wabula gususse kutegeera kwa Museveni n'abantu be. Tugenze mu maaso nga bwe nabategeezezza nti bannayuganda mwenna mujje ssente zammwe mu banka muzigulemu tangible assets ndowooza mukikole ng'obudde bukyali bwe kinaabagaana okubategeera mu mutwe gwammwe mujjako mutegedde nti yabalula esiridde. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga wawulikye esoko ey'okubiri mugenda kuwulira kye bayita omuziki nkiddamu. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga mugenda kuwulira kye bayita omuziki. Ebintu bigenda kulinnya ku sipiidi eya waggulu nga tewali sipiidi egenda kuddirira okuggyako okubatandika obbaga nti buli omu yeenyweze. Ekintu kigenda kubanga kiridde omulisa yonna olw'ensonga nti ebintu gye bakoma okulinnya ebbeeyi omuntu wa bulijjo alina okukwata mu nsawo okufuna ebintu bino bwe batasoboka kiba kitegeeza nti yabalula ejja kuba esiridde. Odrick Rwabwogo yagenze mu maaso n'agamba bw'ati nti tugenda kusooka okulinnyisa amafuta ng'obudde bukyali nnyo. N'agamba bw'ati even if it cost 10,000 Ugandan shillings per litre it doesn't matter because himself and the first family they can afford to buy fuel and they can control their families, but let Uganda suffer so that we get money to run this government. Yagambi bwati yagambye nti ekigendo sookerwa kwe kulinnyisa ebbeeyi y'amafuta mu Uganda n'ebikiina bakyetaagisa ng'ebbeeyi y'amafuta egula mutwalo liita kikolebwe olw'ensonga nti bo ng'akabinja akabasobola okubanga bakyagula amafuta ku ssente zino ne bagula mutwalo olw'ensonga nti ssente bazirina naye wejjukira nti omuntu ono ayogera ebigambo bino si munnayuganda. Ekyokubiri ye amafuta ganyu tapaakinga ku share oba ku toto okugula amafuta gonna amafuta banywa ga gavumenti ensimbi z'omu musolo gwanywako. Kati ekyagenda okukola yabagamba balinyisa era njagala bagamba ng'obudde bukyali ku makya gwe omuntu yenna ayina emmotoka giteeke wakatandika otambuza ebigere bw'oba totambuza bigere tojja tegeera nti ensimbi amafuta tegagenda kukka. We bamali okusomera budget bwe gategagenda sibira mu kasabo oba ku kanaana mujjagana mu kimotwe gwange kubanga nkimanyi bagenda galinyisa ono yayogedde omusezi atonde biwoolo nti even if it cost 10,000 per litre let it be because for us we can afford, let them suffer and we hope they will purchase this fuel because for us we need money. We don't care about those fools and idiots. Yagambye tafaayo ku basiru n'abagwago bannayuganda kubanga twagala ssente kuddukanya gavumenti. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyamafuta kigenda kubanga kyo tekinaako gwe kisa wansi olw'okuba nti ono muvubuka ye prime minister omutuufu. Tugenze mu maaso mala okunywa ku lwendo lw'amazzi. Alright. Yevuddeko kati numbadde muwuli omukyala gwe bayita namwandu w'omugenzi alonda Nyikirima. Omukyala ono abadde nnyo mu mawulire ne ku social media ng'omukyala ono ali mu kugula n'okusengula bannayuganda ddala Baganda ku ttaka lyabwe mu bitundu omuli Luweero, omuli Mubende, Kasanda ne Kiboga. Omukyala ono mukyala alonda Nyikirima state agent abadde akolerayo state bahabula otabusira mutano wakaleekezi nsi yatera muzezedde okwata senior okugoba abantu ku mataka nga n'ebyapa abirina n'endagano esinga obungi azirina abalala bagula batabagula. Munnange nno nga bwe tugamba nti ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka mukyala alonda Nyikirima omugenzi namwandu njagala kukubikira nga n'obudde bukyali. Tugamba okalya ddala kaddadda enfunyo ogirira mu katiko wepo n'ekulira mu kofini n'ekubwebwena nga tosobola dde okwekyusa.
Munango genze maso no betta kali abaganda no bagoba no balabise nako basajja batune bakazi batabaka bakwatwa hange entulege kutakali abajjajjawe ebyijja byo nembisenda emmere yawe ne mugisenda ne babula nokuzza ne babula n'ekyekuzza eri omumwa enyumba ne muzisenda ne wokogika oluba nawo ne babalema wetogere esawa zino mu bitundu bya Mubende Luweero Kasanda n'Ekibuga abaganda basinga obungi bagweddwa ku ttaka omukyalo ono mukyala omugenzi alonda Nyikirima omulimu gwa Museveni badde akukoze bulungi newe twogera nga bwe mbagambye nti Museveni bw'omukolera amala n'akujjawo mukyala oba nnamwandu wa Alonda Nyikirima munnange njala kutegeeza nti obadde oyina house girl gw'okozesa ono state agent ng'akolera iso naawe mu wiiki eno yennyini omukyalo ne yakuteredde obutwa mu mmere gye yakufumbidde era nga wetwogera naawe osigazizza ebbanga ttono nnyo olw'ensonga Museveni ebiwandiiko byonna ebikwata ku ttaka byonna biwabbye ne biwadde byonna abirina so nno tugamba nti nno wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe buyambe kkiriza kati gobadde ogoba baganda ku ttaka ng'era olitwala okolera Museveni naye amazina akujyawo ensonga tayagala kuleka bujulizi mabega nti gobadde omukolera na kino ekyolekedde mu kukyala kw'omukulu ayitibwa Sejjusa David bwe yakyaddeko mu State House Entebbe anyweko ne Yoseti Babula tabasere mutano wa Karjensi era muzezede sanga bisibiro kwata senior bwe yatuuseeyo ono ng'amubuuza naye ensinga etusobedde era lwaki ebintu bitambula bwe biti namugamba nze nno ndaba twandibadde tukola ekintu kino kimu ne tuddiza obuyimba abantu bano Yoseri yamugambye mukulu teweewunzika era teweesiruwaza ng'afuka anaaba nze gavumenti bwevaako baneegwa kitegeeza gwasooka mu kkooti bajja kukusiba n'amujjukiza nti gundi David Sejjusa tinyefunza gw'omu ku bantu ICC beeyagala era nze nkyakukuumye so tonneepankirako kunjogera ebigambo wano mafuukuule olw'ensonga nti nze nkukuumye wano watta abantu mu Luweero notta abantu mu Northern Uganda during Koni nemukula gye wayokera bannayuganda mu bikonteyina bya Lwere n'obakumako omuliro bwokya egyo emisango gyonna ensi yagimanya era oli mu ICC bakulinze nze kulinako obuvunaanyizibwa wano era nze nkukumya ono singa sinze singa oli mu ICC so yogera mpola ng'okimanyi nti emisango ogirina wano mwetegereza bajjeno mwenna Museveni bye yakozesa okutta abantu kyekintu kyagenda obbagamba okubazza mulayini mbu muwagire mutabani we bajjeno mwenna mukitegeere nti Museveni kyagenda okukozesa ng'akimanyi nti yabalagira nga mugende mutte ng'abakwasizza nti alina wagenda obbafunira so ndowooza mukitegedde bulungi nnyo njagala mukitegedde bulungi nnyo nti ensi gye mulimu yo si ntuufu tulina abantu abakyamu kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani gwe munnayuganda ali eyo agamba nti oyagala enkyukakyuka kikyokoze gwagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu in fact waliwo ebibozibozi bitambula mu diaspora n'ewaka simanyi sebo kati kamba buulire kiri bwe kiti amazima gali bwe gati omuntu ajja n'akugamba nti lumbuje mukyamu soko mbuuze ye mu struggle akozeemu kyo yatambuza ekibozibozi omuntu ajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa state ye mu struggle n'akozeemu ki oba myaka Museveni gy'afugidde kikyayongedde ku ttafa ly'abantu abonaabona Museveni enfuga ye n'enkola ye yakubuzaabuza ofuge baawulemu yebuvuddeko teyagamba nti ngenda ku diffusing people power mu diaspora bw'owulira ekigambo diffusing nti tulina amasannyalaze buli mumanyi meter box ebeera mu fuse ewo gijjamu kiba kitegeeza amasannyalaze tegagenda kujja ekyo kyagezaako okukola nti diffuse okujja mu fuse oba mu main switch jukira main switch ezisinga ziri automatic amasannyalaze gakyankalana mu nju fuse ziri automatically zejjako bwe ziba ziremeddemu obeerawo ekizibu kati Museveni kyeyakola ayagala ku diffusing noob in diaspora kati kwe kuleeta embuzi ezimu nakabege ezabitanga okubeera ku social media okutandika okuinvitinga ng'abantu abama Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku payroll abo nabo gye bali kwe kuleeta abantu okutandika okuleeta diversions ez'enjawulo okubajja ku mulamu omutuufu ogwa struggle abo nabo gye bali ntera kuddamu abantu abamu babadde boogera ebigambo biri wammanga nabagambye nti tewali kintu kizibu nga Museveni kyasinze kukola kwawula bannayuganda nabalowozesa nti abantu abamu tebategeera era abamu tebali mu struggle no omuntu akuleeta ekibozibozi mubuuze gwe mu struggle okozeewo ki kiwosooka omubuuza tutandise tuti tukimanyirunye nti ekigambo federal yenfuga eyettanirwa mu nsi yonna nti buli kitundu mu ggwanga kiba kisobola okwefuga nga kirina obwetwaze nga kisoloza emisolo ne gikola mu kitundu ekyo kyennyini nga tegigenze mu kitundu kirala
naye federal system eno eyinza okuba ng'erinayo kye tuyita superior president nga president yafuga eggwanga naye nga buli kitundu kirina constitution yaakyo kirina amateeka kyesololeza emisolo gyo nga gikola mu kitundu ekyo katugamba nti mu Uganda tulina kye tuyita Odochi's report. Omusajja Odochi yali chief justice nga musajja mugezi nnyo yakola okunoonyereza okwenjawulo buli kitundu kyonna ekya Uganda nga babuuza bannaye mwandiyagadde enfuga ya federal. Ekintu kino Odochi yakinoonyereza n'akizuula nti at least ekitundu ekyalina ennamba entono eyakkiriza okufugwa mu federal kyali kirina ebitundu 35 ku buli 100. Ebitundu bisigadde byonna ebisinga obungi byali mu bitundu 45 ku buli 100 nga Buganda yasembayo ng'erina ebitundu byali 5 ku buli 100 nga bakkiriza okubafuga mu nfuga eya federal. Odochi n'akwata lipooti eno n'agiwayo Seti Mahoro Tabasala Mutono waka n'amugamba nti okusinziira ku surveys enkoze bannayuganda bonna bakkiriziganya ne ebitundu 89 ku buli 100 baagala enfuga ya federal nga kyali kikwasibwayo Seeri okutwala ekiteeso ky'Odochi oba okunoonyeza kw'Odochi mu parliament bakiteeseeko bakiyiseeko akalulu Uganda efugirwe mu federal system buli kitundu nga kyefuga. Report yetu yagendayo kati report wati yagendayo nga yo Seeri kennyini mu Uganda yagitufutobaddeko yagamba nti yafuga nga ate si balonda kiki oli akubuzaabuza mbu ayagala federal system of governance right now. No, federal system of governance tusobola ogifuna tutya ekisokera ddala nabagambye nti kasita tujjawo ono yo Seti Mahoro Tabasala Mutono waka kyensi yatera muzizidde lukwata senior ensi tusobola okutuula nga amawanga agaaliwo nga Uganda efuna obwetwaze netukkiriziganya nti buli kitundu kitwala obwetwaze bwakyo kitya nti Bunyoro ngeri gyeyina amafuta gaba ga Bunyoro eriwadde mbogga tunda mu Busoga mu Bunyoro oba mu Ankole oba wano mu Buganda omusolo gwonna gwefuna amafuta ago guba gukola strictly mu Bunyoro nti Buganda erina abantu erina buli kimu omusolo guba mu Buganda gukola mu Buganda ne mu Northern ne mu East nti ebibuga ge balina biba bikola wabokka naye tetusobola kikola nga Yoseeri kwali tulina kusooka kulwanyisa Yoseeri so tosobola kwogera kigambo Fed right now ng'eyakiganda wabi. The only thing ensi kwesobola okuba nti yeetongola nga bwe nabagambye nti mwenna abagala federal system of governance mu Buganda kiri ekintu eki nabagambye nti Buganda yo nga yo yali nsi eyeetongodde nakati ekyali ensi yeetongodde wakuba nti baatufutubalako. Buganda erina oluyimba erina bendeweera erina abantu